enkulaakulana ku bitundu kuno oba ku byalo kuno mulijja wasasula abantu tebakalima emitima dabewane abantu tebakakola mirimu diri developmento mweriya muno olw'ensonga nti baidi nti gavumenti yamala obakola okubatoolako ebyaibwe omulanga gwange guli kujeri President Museveni district neigomba tebikakolera byalo bino batukoba nti ebyatusobola kuwonona sente da gavumenti bakyabibinga ezira luguudo luli kulimibwa mu byalo bino ezira essomero liri kuzimbibwa ezira irayiro liri kuzimbibwa ife ng'abantu twena abantu basoberwa era tibakalima baidi nti olwedde sayana balitubinga tibakazimba omuntu weyali we mwamwagana we mwamukomya weyakoma tuli wano ssentebe wasinzidde n'asaba abakulembeze obuteyingiza wamu n'okuteetaganya ensasula y'abantu nga bwe batera okukola mulingirira embeera yendi bakobera abantu bali bubi obwibi buli kweyongera mu kyalo olw'ensonga ateekulakulana n'ekitundu ekomye ndikubira gavumenti omulanga musasula abantu mu kiseera ate mubasasula esente edisaaniire ndisembayo n'okuwa warning eri abakulembeze boona abali mu disitulikiti ey'ebuyende mutagezaako mukulembeze yenaye kwenyigira mu kintu kino nga alikubirira afiriza abantu toba tebamuwagira kisande ekyo nga bamulonda oba bamubisaamuuka egaali olw'enprojekiti eno okwida ndikukubira abakulembeze ba disitulikiti omulanga ndi mutegeere nti kino ekintu kya okwida ng'abantu tebakyenda tebakidi timwabasomesa tebaalina knowledge yonana ku kintu kino so bino bye by'emizannyo mugookya ag'essaawa eno okuvaako mu kikopo ekiwakanirwa clubs kirimaanyi ku lukalu lwa bulaaya ekya European Champions League ttiimu ya PSG okuva mu Bufalansa ne ttiimu ya Barcelona okuva mu ggwanga lya Spain ziyiseemu okutuuka ku luzannya lwa semi-final. Barcelona wadde ng'ekubiddwa Borussia Dortmund okuva mu Bugirimani ku goals 3-1 wabula eyitiddewo ku mugatte gwa goals 5-3. Yo PSG wadde nga ekubiddwa ttiimu ya Aston Villa ku goals 3-2 wabula eyitiddewo ku mugatte gwa goals 5-4. Bwegetyo bwegabadde amawulire gaffe mu bujjuvu wano ku 107.9 Pale FM ekkulu ery'omuntu wa bulijjo. Nkwebaza omulungi abadde nange okuvayo najja natandikidde mpaka wano enfundikiridde amawulire gaffe ag'okya mu bujjuvu ag'essaawa eno. Mbadde Nansuma Nadhiro gakusomera era nga nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.